Nakuzo mwezi 12 yesebo omwezi ogusooka mu mwaka gwe tulimu ogw'2019 yesebo lunajjukirwanga nga mu byo yesebo ge makula gano golaba na buli langi gy'otunulako n'olabanga enekaanekanye yesebo n'olw'ensonga eyo nja kuyita mwana wange Katumwa bw'obanga gy'oli si wala nnyo etata ogende ondeetere abasawo bange abamutandiso gamba ng'abaana banyumye era babadde balina kunyuma olabye abaana bwe bagonda emibiri ezo zonna ssente zange webale nnyo webalire ddala Katumwa etata kyonkoledde nkisiimidde ddala etata obutalwawo etata njagala ompeera akantu ako ku basawo abo bannamusize ku bantu abo sansa okubalaba bassebo kale nnyabo sansa okubalaba bannyabo ale nnyabo eradde bassebo eradde nnyabo eradde bannyabo mukuliko amakubo ge gatuwonye abo bagamba butega bamenye bajjidde mu nnyonyi mwana wange wangi taata njagala okumanya gye nakusindisa okukola omulimu biki bye wasanzeeyo taata nsaba kunsonyiwa ate kiki waliwo omutawaana taata wangi gye wantumye otyo sisobodde kubikola kiki taata bwentuuse eyo mpulira mu bantu abangi be wantumye okulaba otyo nsanzeemu obbi wange obbi eyakuganya okukola bye nakutumye nedda taata kiki obwedda gwentunuulira kale n'olyoka olaba ono naye njijukira otyo ebindaazi bye yanguliranga nga tusoba maama nnyabo tufudde ffe mwana wange wagenda ku ssomero nakulya bindaazi bya obbi eyaddanga mu kuwa ebindaazi n'amulemesa okukola bye namutuma mwana wange oyanguwako omulaba kati ofi yekwekakweka ofi bwe batyo oba omulabe tolwako ng'oŋŋamba olw'essanyu erinda abeeno bakuba mu bugalo ng'aleeta obi we yamuliisa ebindaazi n'amulemesa okusoma bye namugamba mwana wange dijjekomaawo mwana wange obi mukomyawo gwe waddanga mu kuwa omwana wange ebindaazi n'omulemesa okusoma ne mutuma n'ebyokukola nadda mu kutunuulira mbadde nkusaba ogusasulire kuba omwana oyo gw'olaba namutumye bwadda yazze mu kutunuulira ggwe kwata mu nsawo oggyemu ky'osobola okumuwa ebyo nabyo tubiveeko aliwa bitono nkyakulinze akabi kava mu kulwa abali eno bwe baasekasekangamu bwe batyo ne bakuba obugalo bannange obbi webale nnyo webalire ddala njagala ombuulira abantu be nakusindisa okukebera obasanze bali mu mbeera ki taata wangi sibasanze bubi naye kiki waliwo gwensanze ng'omutima gwamenyese tufudde nsonga kinno taata mpulira giŋŋambe taata nsonga y'omwami ensonga y'omwami tabanga yawulira ono Seekawumalu ow'e Nansana oyo yennyini taata byali bitya
taata ngawe wabiraba. Owange genda maaso. Taata ne mukebera n'ekizuula nti alina obulwadde. Bulwadde ki obwo? Taata obulwadde obwo ye bukyali bupya mu ggwanga lino. Bukyali bupya ddala nnyo. Tubuulire erinnya lyabo nga mmwe abasawo. Taata abasawo tubunoonyerezaako. Abasawo babuyise batya? Taata wangi abasawo tubunoonyerezaako ye ne tukizuula nti omulwadde waffe oyo wangi alina obulwadde bwe bayita diagnosis. Maama nnyabo kazooba kanyamuhanga. Kale obwo bwonna bwamusangawa? Kaakati munnange bw'oba ozudde ng'alina obulwadde obwo, kaakati nga gwe omukugu w'omusawo ogenda mumukolera ki? Taata tusazeewo nga tetunaamugyako musaayi soke tumukuba akayiso. Wangi akayiso ako taata twakayise ng'abasawo ye twakizudde nti tulina mukuba ndi wa beene. Wangi kyekyo kyennyini. Eyo mu Luganda bagiyise batya? Ndi wa beene. Okay. Ebyoluzungu taata tubireke. Wangi ebyoluzungu tubireke. Ebyoluzungu tubireke. Wama mwana wange weemalidde ebyo toyongerako kirala. Na bwe kityo bw'obanga osazeewo okutwala omusaayi mu laboratory omala ogwekebejja ye taata sijja kukulwisaawo okujjako nga mutambuze alina kyakugamba. Waakiri oliraana omuti gwa kirundu kubanga gwo guvaamu akantu weewaawo omukwano ngamba empumbu abanaye mukyebale bwebaka kyabugazi ogenda owulira eyingidde atya awoomereza nnyini nga gy'oli yategedde nnyo. Kale woomereza nnyo olunaavaawo ng'otandika okwogera munaye nga nzayogera njagera ntya ng'ono omwana afaanana kitaawe wabadde oyagala afaanane mulirwana uno wano mwe twabamanyire abamme bafaanana balirwana bammwe bw'olaba nno ng'abika gy'olowooza ndi newe bw'ati bwakola binyuma kugaba nga si gwe wabiguze biriko nno nembalirira bw'olaba ng'agaba oyo mutumire beera ku mwanjo badde ebiterasibwe bwe nninda katuma sipiidi gy'okozesa yempe ekyokukola binyeyongera amafuta mu motoka etambule bweyanguwa ngaleka omulimu yangu waludda naye kati olwayo ebyo biki